Dr. Kolenze kifasi manyiba program nzenga bwenda banine muna kibiina kya National Resistance Movement okuva ku kitebe wali ekyabogezi w'ekibiina te mulangiriri wasajja ne Honorable Esther Nakawuyi manyi boyingira olwokano lubaafuuseko ne batonnalayira era kiikirira abakyala b'e Nakaseke mu Parliament omulundi ogw'ekumi tunuulidde biki ebiyinza oba ebigenda okukosa abeesimbyewo bamaze okuwandiisibwa mulangira Esther otugendedde mu mukumulanga konye entiisa nga agamba nti nga mutidde nnyo ebipande mubiyuza mubitimbula ate ebipande na omwami Kyagulanyi kyeyakubisizza tekiriko na nkofiira mbadde ndaa ku bifaananyi abapoliisi byalina omwami Kyagulanyi kyeyakubisizza tekiriko nkofiira kuba enkofiira yoka iriko kalumanywera naye nga mubitimbula okufa kofi sookoddemu ekintu kya Esther tugulewo amasimu njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza fe abali babuuse ebiswa tetuyinza kulema kutambulira mu nkulukuku nkuddiramu NRM yali ebuuse ebiswa oyo senior tayinza kulemwa kutambulira mu nkulukuku ekyo kimu ekyokubiri njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza bagamba NRM ebbuzi okutuga agamba nti bannaye ebbuzi lirino linkanulidde balemeddwa okunoonya akalulu batandise okwekwasa embeera bwe tugenda mu kalulu nga kali scientific Nakawoya ababo bali scientific n'abawasajja bajja kuba scientific n'abakeefa bali scientific okujjako kimu abantu kye balina okumanya abatulaba n'abatuwuliriza nti olwaleero waliwo omuntu eyeewandiisizza okuvuganya ku bwa pulezidenti bw'eggwanga bamuyita Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yeewandiisizza naye kugenda waliwo pulezidenti w'eggwanga aliko kati avaako mu gwokutaano bamuyita Yoweri Kaguta Museveni era akyalina privileges ze ng'amateeka ga Uganda bwe galambika anaakuumibwa Tibuhaburwa mulala noono mu Yoweri Kaguta Museveni candidate waali ye Tibuhaburwa naye ate ne president naye ki babiri banjawulo kakati kyovudde olaba mwami mulangira nkuddiramu linda malirize babiri banjawulo linda malirize kyovudde olaba nti president yabadde n'abantu abasoba mu bessalira kuba atambuza emmotoka 10 n'okuweta atambuza abasirikale abawera 50 abukuumi amateeka ga Uganda bwe gawa president kati atali kulanka eyo nankubadde oyagala nnyo ojja kulaba ng'abakutulugunyizza tojjaga nti ng'oli yabadde n'abantu 6 nange nina okuba n'enkaaga abadde atuuka kyambogaawo ekyokubiri abo bolaba emabega ba security ng'ogyeko bano afande Rugunda secretary general abo abatonotono jjajja mukyala abasigadde abo bolaba emabega kwerinda ekyokusembayo bw'otandika okugamba nti tutidde ebipande muyuza byaki tuyise mu struggle Museveni yayise mu tanuuru amanye eggwanga lino gye livudde olaba Trump eyamwewereranga enkya agenda mumulekawo enkya Trump agenda kugenda bibi obukitegera basanzeewo ne balebya Bobi Wine ne bateekako ya President Museveni muwaba space endala owekitiibwa ennyo Nakawooya Esteri muwaba mu kifo kikyamu tubyogerako njagala okuŋŋamba ku CPS ekatwe oba neŋŋenda Entebe oba nenkiraba eruweerewo nenjogera na RPC ne bagaana okunyamba naye mubyogerako bwogezi ebipande mwe mubyeyuliza amateeka tewali kikolwa tewali wanaabanga tewali kikolwa okimanyi bulungi eno kambabuulire waliwo ekifaananyi abalonzi kye bafuna nga balaba ebintu nga byonna Nakawooya byayogerako osanzewo ekipande ky'omuntu kimazewo ebbanga n'okiyuza twabiranga babitikka ku kabangali nga babijjawo ebyomu ku beesimbyewo nga bitwalibwa ekyo nkivumirira ne baleetawo ebyomulala nga poliisi yebakuuma babitimbe naye kyesaagala tugezeeko kuleeta wano nti gavumenti eno mu Uganda temuli kugoberera mateeka agambye ne bwe tunaagenda mu mateeka okimanyi bulungi nti President Museveni yavaayo wano n'agamba nti omuntu bw'anaakolanga bw'ati ne kino okusinziira ku ndowooza ye
bw'anaasibwanga n'okweyimirira teyeeyimirirwenga kale eyo tebalula ovulo wano futufutugoberera amateeka bino oziwa BNRM mwogerera limbe lya B n'ebituufu byennyini bye mwogerera mulabanga weebiri bibaawo mubyegaana ekyakyenva kiraba ne bakiteeka ku kiri ekya red munafe oyiseemu mukwano gwaffe ye muganda waffe owiseemu muganda waffe amanya go ne gy'osinzidde balamusiza nnyo bannange naddala omukyalo oyo nakawoya Esther balamusiza nnyo bannange esebo naffe naddala omukyalo oyo nakawoya Esther esebo nakaseke erinnya nze mpandiikiriza nga nsinzidde ettendekere wano ku Light Award High School. Omukyalo oyo bambi byayogera bituufu nnyo era sitwago maama yongeremu mu maaso era nga nkubiriza abantu b'Ennakaseke bonna bambi omukyalo oyo tumulabire ddala. toyanza ssebo oyo akuyegera maama we ayagala maama we 07872729 anti eri ku lutimbe 0787 okay bw'okuba essimu kendeeza ku ddoboozi lya TV yo bambi tuwuliziganye bw'okuba essimu kendeeza ku ddoboozi lya TV tuwuliziganye oleme funa echo ku 0787 27 35 halo halo oyiseemu muganda wange amanya go ne gy'osinzidde amanya go ne gy'osinzidde genda maaso ndaba omukyalo oyo mulungi nnyo kubanga yeesimbyewo nebyakola byonna birungi kale tuyanze basekemu abo tebagala tebagawanya abantu tebigo twakkiriza wanuku kutambula tebalira akiriza wanuku kutambula babakuba batukola batya anatuyagaliza omusiya tuyanze bakola bintu bya bukyere buli kimu bakikola kale mukwano ensonga yetuuse abantu beemulugunya banyigirizibwa ekisusse 0787 5 tukwate essimu bbiri zokka etumbewo oyiseemu mukwano kale munnanga amanya go ne gy'osinzidde erinnya nze Sereto Joseph muzukulu wa Sexton akyotera naye nga ndi wano mukunguzi wa Kiso mu kibuga wa Kiso mu Kisunzira Sero naye nze mbadde nsaba busabi kitange oyo nga bwali awo waba asobola okutuuka ku mukulembeze waffe eddoboozi atuyambe buyambi tufu tumwagala naye ate ne bannaffe nga omanyi okubeera n'omuliraano nga mukolagana bulungi kiba bulungi buli omu waba afuna ekizibu okudduukirira munne mu bwangu naye okanga otaddewo empalana kimunno tasobola kudduukirira mu bwangu ng'akulinako empalana kirungi ne muba nga mukwatagana tubadde tutafunga omukulu twagenze mu mirembe neyewandiisa kale nebana balaba emirembe era nga abasirikale bakozeyo ne bali abaleke bagende emirembe weewandiise ekinaasaba katonda yakimanyi kufenna tewali amanyi kikigenda kuddako katonda yamanyi kyekinajja osaba nasazeewo oli amusudde essali amusuula essali lyayitebwa alaba ngaono gwasudde musuula essali oli ayitebwa tuyanze tufune omukulu w'essimu omu asembayo tuwumbewumbe ku nsonga yino gye tuliko yennyini eya enteekateeka z'abamaze okwewanisa biki bye bayinza okusanga maaso ebiyinza obalembesa ne bibakosa halo 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 oyiseemu munnaffe saba oyiseemu kale balamusinza nnyo bakulu esebo
Amanya nze Senono Fred. Esenono. Nga nsinzidde wano Kyabadaza Butambala. Yesewo. Nze mbadde nga bwe ndaba. Nze ngamba nti nga bwe ndaba. Sebo genda maaso. Omwami oyo byayogera agezaako okulabika nga abiwetaaweta nga abinyolanyola bunyoozi. Bwe bamubuuza kye baba bamubuuzizza takinnyonnyola nga bwalina okinnyonnyola bajja kumulamwa n'ababuzaabuza n'abazze naye ng'ekyamazima balabika nga batidde buli kye bakola kyonna bakola nga balaga nti batidde tebadde tugamba nti baali tulese naffe nga bwe tulabye buli kitundu nga wabaddewo abakutte ebipande tukwate ebipande mu ddembe nga tewaliwo kugamba nti oba kutambula ku madembe naffe tukwateko ebipande tuwubireko omuntu waffe ng'agenda eno kikolebwe emasaka kikolebwe buli wamu kikolebwe nga wali bwe bakikoze nabo naffe tusanyukireko omuntu waffe nga nabo bamusanyukidde ng'agenda okwewandiisa baleme okulaba obuyitirize nnyo ate obutuzze mwebale nnyo mwewalire ddala olwa puroguramu tweyanzege Senono tumuwulidde. Senono nange muwulidde abantu b'Ekyabadaza abantu b'Ebudde abaawo bonna okugenda mu Butambala paka ku ddwaliro eri mbalamusizzaako naye tulowooza nti bwe munaagoberera emirembe ne muba bakkakkamu teryajagana bwagizibwo eri muntu wo ow'Ekyabadaza kolera eyo okuwagirako nga n'oweekamwenge bwagenda okukolera eyo at the end of the day ekyo kye bayita scientific nga naffe bwe tukoze ab'NRM. Ekyokubiri waliwo muganda wange ow'Emitwizi omanyi famire ya Kiyimba Mikayiri ekyo kisemba bw'otayise naye n'Emitwizi nange ndiwo ekyotere eyo abantu beeyo mbamanyi abalangira n'abambejja weebale kutuwa amagezi naye tulowooza nti mu ngeri yonna tuteekwa kuba patriotic. Eggwanga lyaffe waliyo obulamu after okulonda twagala tubeere balamu. Nze sikkiririza mu kuyuza bifaananyi bya Bobi Wine. Ebifaananyi tebirina kye bikyusa. Bobi Wine muleka abeere ku kapapula, Girigoli Mugisha muntu abeereko, Mabirizi gw'ensinga okutya simanyi oba banaamuwandiisa n'abalala. Tugende mu kalulu tukabakube bakakkane. Kubanga nze manyi President Museveni lumu baamubuuza nti gikwateko togikwatako bwe kitaayitemu ogenda kukola ki? Todde kwesimbawo n'aganja kugoberera amateeka. Bwe munaatukuba akalulu tujja kugoberera amateeka. Tweyanza tukube katufune omubaka wa Nakaseke obubaka bw'obusemba. Sokoleke katono. Omubaka wa Nakaseke obubaka bw'obusemba eri banakaseke abakulaba omanyi teri kizibu nga kwogerera Limbejja B nti bane muveeyo mpisaawo mumbejja omumbejja aba alabika from the word go okitegeera tolina mwogerera nnyo bantu bamwe ekkubo bano ab'NRM basanga obuzibu okwogerera ekintu kyabwe kubanga bino betwogera ffe betwogera abantu babirabako twogera kirabika nga owejjangabika betwogera ku bipande nga buli omu abirabako betwogera ku mpeereza etabadde bw'ebbanga ery'emyaka 35 nga buli omu agirabako nti empeereza tebaddeewo bwetwogera kugoba abantu ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo abesimbyewo nga buli omu akirabako naye Mulange n'ajjawo n'alimba ensi nga taswadde nti ebyo bannange tebiriiwo mugoberera amateeka abesimbyewo bafubye nnyo okugoberera amateeka naye embeera gye mubateerawo tebasobozesa sikuŋŋanyiza abantu ku mukutu gw'amawulire lwaki oba ojjako amasannyalaze lwaki oba onsika mu studios n'olwekyo amateeka tuli wiringa ogagoberera naye embeera gye muteekawo mukulu Mulange wadde obudde n'oyogera embeera gye muteekawo ate bagamba nga nagamba nti wonyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi tugeza ko goberera amateeka naye ne tugoberera amateeka era mutulumbayo gye tugagoberedde ne mufuba tunyigiriza naye tugamba mutuleke tugende mu kalulu akali free and fair nga mwataddewo akalulu mukaleke tuvuganye mmanyiza kyemmanyi nga nze nakawooya ti competition eri healthy wabanga tolina kyontyako lwaki oyiza ebipande byange betaga kulya ekipande si muntu ebipande mubirekeewo bibeerewo ebipande bya Bobi Wine byokka si byebiyuzibwa n'ebipande bya candidates ab'enjawulo n'olwekyo ebipande mubyesonyiwe tugende mu kalulu akali free tukompitinge abantu balondeko gwe baagala nga mmaliriza abantu b'e Nakaseke mwenna ababaddeko nga mulaba Jawuta TV njagala kubeebazaako mukulu John Muwayirawo ekiremo bali kubanga obaddeko mukulu Mutibwa Sam abantu b'Essaka Busolo abantu b'Ekiwoko abantu b'omu Kikamulo abantu b'Essemuto abantu b'Ewakyato mwebale kubanga mubaddeko message nfunye nnyingi nnyo sijasobola kubamenya sekinoomu naye nga mbaagala nnyo beetaaga ggwe nze nakawooya mu sekeni za 3 beetaaga nakawooya lwa nsonga nze nakawooya nze ngendo lwana ku nsonga z'ettaka
nze nvuddeyo okulaba nga nsoosowaza okulwanirira n'okukulembeza nnyo omukyala mu Nakaseke n'omwana omuwala okumusoosowaza. Twagala kulaba nti abaana abawala mu Nakaseke n'obasoma ne bamalako emisomo gyabwe nga tubasembereza amasomero. Twagala kulaba nti tutekawo tertiary institutions abaana abasobodde okuba nti bamazeeko abafunye embuto nga bakyali bato basobole okubeera nga bafuna amagezi ag'ebyemikono n'ebirala bingi bye ngenda okukola naye sobola bimalayo wano mu budde naye nga ndowooza nti Nakawooya ebbanga lye mbadde nammwe mulabyeko bye nsobola okukola ate ne bye nsobola okukola nga ntuse mu parliament mubimanyi n'olwekyo 2021 nze candidate omutuufu era mu mpaakalula akabonero kange Nkumbi olwa Nkumbi obubaka obusiibula mu sekendi 2 obusiibula ebyo byonna babyogedde baagala Nakawooya baagala abalala naye mujjukire yaleeta eddembe ly'abakyala ba Nakawooya okweyogerera n'okujja ku mpewo beekyusiza embeera ye mwami Museveni. Abantu b'e Nakaseke ab'Emityana ab'Ekalangala eggwanga lyonna okutwaliza awamu temwerabira mwami Museveni. Honorable Fred badde Kalangala ne Honorable Birungi Kalo ne Honorable Nabayiga omukristaayo Mukama abampeere nnyo omukisa ttiimu y'e Kalangala yonna. Tweyanze Esteri Mbayo program ab'Emityana gwendaba Honorable Nabako Mayumba bwetambudde onako olwaleero tugenda tumirako mu masikulumu muganda wange Mela Moses ate kusaawa 4 abatwale mu program weesibe 2 onoowulira. Otumida